Museveni janzo okwewonya Mr. Kyagulanyi ekintu kiri eki amutte ate n'ekirala okulabula mwami Museveni walipotinga ekifo kino nga tugenda okukolera n'ebyaffe byonna Zaake aze kuzaayo mpapula Zaake obuzi bwefudde Zaake yakubibwa amagulu tasobola ttambula naye badde baganye akozese emmotoka obuzibu bwe bufudde Museveni we are tired enough is enough. Operation yaffe operation yakuzaayo mpapula naye ng'empapula kabonero akalaga nti tuli serious. We are going to teach Mr. Museveni. We are going to show Museveni tetugenda kusonyiwa emmere y'abantu esobola okubula naye tiyagasi tabula sente zaffe z'omusolo ozitadde mu tiyagasi sente zaffe atekotukubira sebo tetugenda kusonyiwa fe tugamba kimu olina okugenda for Honorable Zaake and team for the due diligence and doing the work exactly as we hoped and expected from you. So from now and on we expect you to go back and look for support and wish you all the best. Thank you very much. Welcome. Thank you. Emotoka etuse oba weri oba teriiwo